بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه الميامين وسلم. Ombuzizza kubigenda maaso kaakati Iran n'okubbinkana n'abalabe b'Obusiraamu ate nebbinkana nabo yokka nga basiraamu abalala n'amawanga gaabwe ate nga mangi galinga agatafuddeyo okutegeera nsonga nawa wegalina kuyimirira. Ndi musanyufu okukutegeeza nti bamasheekhe ab'enjawulo n'abamu ku bayizi baffe ensonga ebagyanukudde mu ngeri eri sufficient, mu ngeri emala. Muli nsuubira nti engeri yemala. Mpozi nyinza kwongerako bwongezi kola supplement nakola kuwunzika abo bataawunzise. Omuntu yeebuuza nti why now? Ekibuuzo kyazze nnyo. Lwaki abantu tubeera awo nga emboozi ekendedde wakati naddala kuyogera ku bashiya ekendedde mu obukyamu bw'abashiya, ebifaanana bwe bityo, enzikiriza enfu. Lwaki oluusi kikka wansi ne kiba ng'ekyerabiddwa paka ate Iran oba aba Hezbollah ng'okusinga ddala abashiya abalwanyi bashiya bammye Isirayiri eddembe, baagala kununula Palestine nga bonna baalayira okufa okuggwaawo, naye paka nga ensi ensunni ya Palestine emaze okununulwa. Wakiri okufa okuggwaawo ekyo bakirayira ate bashiya n'ab'e Yemen n'ab'e Yemen wakiri okufa okuggwaawo naye nga ab'e Gaza nga te bonna basunni bafunye eddembe, bafunye emmere gye balya. Lwaki abantu abo buli lwe balumya Isirayiri ne balumya n'Amerika ate mu mizikiti gyaffe mufulumamu abantu ne bazuukusa ekibadde kitalina mu ddiiro, enzikiriza n'abashiya enfu, enzikiriza baba basirise bwe bati paka omushiya lwalumya Omuyudaaya lwamulumya, lwalumya Amerika, ate ne Seeka n'alyoka ayimuka n'agamba nti ate oyo alumiza Abamerika, alumiza Abayudaaya mufu nnyo, ate mubi nnyo, mubi okusinga n'oyo gw'alumizza. Mpulira ne njogera mbu ayi Allah zikiriza alkafirina bilkafirin, zikiriza abakafiiri ng'okozesa abakafiiri. Ebyo byonna ne bijja ng'ate ne platform ekozeseddwa mimbali zaffe. Ebintu ebyo bitabudde abasiraamu abo be mwogereramu ebigambo ebyo byamanyiiza dda. By the way, ekyo nakyogerako dda nti bano abantu betwogereramu, betwagala okuboogereramu babyefuunira direct, baba tebalinze ffe ku mimbali mbu tubabuulire ebigenda mu maaso. Baba baabigoberedde dda, even ahead of us. Oluusi balina na mu maaso gaffe mu kubitegeera n'okutegeera details. Oyinza okuba ng'omanyi ekyaguddewo kimu nga bo balina n'ebyaguddewo bye bamanyi nga 6. Bagoberedde dda ne ba analysts, abantu abavvuunuzi, abatemiitemi b'ensonga babagoberedde ne balaba awali omulwadde, awali ayogera obubi, awali rediyo ne TV z'Abayudaaya ne bezoogera. Bagenda okulaba ne sheekhe ebintu by'ayogera alinga ali ku TV z'Abayudaaya ate byatadde mu muzikiti. Nga tono omuntu ye mu imaani ye yalabye dda talina kufaanana na commentator na analyst. Muyudaaya gwe yalabye agenda okulaba nga sheekhe mu bigere by'Omuyudaaya mwakola ki? Ate mwatambulira ate byaze okusomesa mizikiti. Byabatama to the extent nti bano abaana bagenda bawanika omuntu ku mikutu, ogenda okulaba nga comments nga 3 nga z'abagoberezi bano betukulembera nga bali mu kuyombesa amasheekhe
batwatudde n'okutwatulira nti batukooye, batwatulidde nti batukooye. Mama Sheikh nabalabulako nti abantu bano naddala ku nsonga eziriwo kaakati tulekeraawo tuleme oba okulowooza nti tebabirabye, kubanga bye balabye ne babitegeera ate bayivu bazi universities balina masters ne PhDs mu academics. Kizibu nnyo okubategeerera naddala ku bintu bino bye tugatta ebitali bya fiki, ebitali bya osiibulukuka ddi ddaako ogiridde ddi, ebyo bakolekera waazi. Naye ku bino kiki ekigasa omusiraamu ku nsonga eziriwo? Kiki ekimu ekisobola okumuleetera akabi ku nsonga eziriwo? Ebyo tubitegeera kyekimu. Nabalabula nti oba olyawo bano abagoberezi bano twalikozeseza biri bye tubalimbamu, ebiri mu byafaayo gye bataali, ebiri mu byafaayo musimanya waliwo Omuyudaaya yatandika obushiya bamuyita Abdullah ibn Saba, eyo tebaaliyo. Ebyobulimba ebyekika ekyo gye bataali, kale tubatawaanyiza eyo. Abeerawo ng'agamba oba obushiya bwatandika Muyudaaya oba biki. Naye ku bino bw'ona otandika okumulimbako bino naye bye yeesimbyemu era byalaba, ajja nakugwamu nti ne biri byataalaba oli mulimba. Okay, bano abantu tusigale nga tubalimbira mubiri ebiri mu byafaayo ate nga nabo bya bulimba. Nabo babeerawo nga balowooza omushiya ndowooza Muyudaaya yamutandikawo ani. Naye ku bino bagenda kukugwamu bategeere nti neeri gye babadde tebannaba kukolako investigation. Mu byafaayo eyo batugamba ebyo babadde tebannaba kunoonyerezaako, ke bali kunoonyeza ne mu byafaayo. Oli aba takyalina w'oyimiridde ogambe nti alina obushiya Muyudaaya yamutandika, ogambe nti kale walle tombuulira nabyo nabisomye, nabyo nabizudde. Kale ebyo twalibadde tusigala nga tubalimbamu, naye si ku bino bye tutegeera ate the equal footing, nga naawe bw'obijja ku TV by'obijja ku bannamawulire naye bw'abijjayo ekyomukusomba bye n'abitegeera okusinga. Ate kati oli mu muzikiti oyagala okumuwalula, omutambuza ddiimuula ku bintu by'ategeera okusinga, agenda kunywamu obwesige. Era nabirabye nga babaggyemu dda obwesige. Mbakubira mulanga Mama Sheikh, nange ndi Sheikh, nti twalyegendereza kubanga bwe tunaabalaga entegeera entono ku biriwo kaakati oba obunnanfuusi ku biriwo kaakati, bajja kutegeera nti ne bwe tubadde tubasomesa mu byafaayo bya bunnanfuusi. Natya dda nti lumu bali tutegeera kuba byonna bya bunnanfuusi, byonna bya bunnanfuusi. Olina kukitegeera nti by'osoma mu byafaayo nga ddala tewaaliwo na ddembe lya buntu edda. Ne UN egamba nti gundi alinyiridde eddembe ly'obuntu egindi n'egindi, omukulembeze gundi, tebyaliwo. Nagana amawulire agasaasaana ku speed nti ebigudde Yemen, ebigudde egindi, ebigudde Venezuela, ne babitegerera ku speed, byonna tebyaliwo. Kati luli obulimba bwafulumanga ne bubeera nga bwe buliwo, tewali naabutegedde walala, oluvannyuma ne mujja ne musoma obwo. Kakati obulimba bwa luli emabega eri bwatuula ne bukkalira ne bunywera, nga n'ebitabo n'okwebuuza ku intaneti ndikanda bono kyayogedde oba obutuufu bwayo tebyaliwo. Kati information nnyingi nnyo. Bwe kibeera nga luli n'eddembe ly'obuntu tebyaliwo, n'ebibiina ebigoba eddembe ly'obuntu tebyaliwo, ebibiina ennyo omutemu. Kaakati abattibwa eyo nga tewali eddembe lya buntu, abattibwa nga boogedde ebituufu baali bameka? Abattibwa olwaleero osobola n'okumanya nti waliwo Kashoji nti agenda n'ayogera amazima. Waliwo eggwanga erimu ery'obusiraamu bayita Saudi Arabia ne bamusalira mu embassy.